enzige kyandibanga ziyingidde eggwanga ate n'omwana anyumiriza nnyina kakinyi ng'amweberese. Osibye otyo mulungi alabadde Wota TV tukole gyebaleko gy'otusizzaako engalo. Ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi tuli mu gwa February. Oyinza okuguyita ogwokubiri ate nze nsinga kuguyita mu kutula nsanja omwaka 2020. Mu kibijjamiru ky'abasinga ssaako ne munnange Lukyamuzi Isaac fa abayimiridde nga nze neesimbye bwantoogo okubeera nga nkutuusaako ago n'amalala ne genkusuniddeko ago nekkiriza tusooke tukuweeko emitwe emikulu oluvannyuma tujja gakuwa mu bujjuvu. Ebikulu mu Masukkulumu. Waliwo sirinda eriikinga kutandikidde omuliro. Bomu ab'ekikaaya bakiguddeko omuliro oguvudde ku gaasi gusaanyizaawo byabwe. Kalakasa olwa poliisi okusazaamu omupiira ekyengera. Ensanyufu nnyo naye kola ebyo ebinsanyusa. Bw'onookola ebintu ebiri contrary ku ekyo kye nkugambye okukola nja kukusiba. Abazze mu NRM okunoonya ssente balabuddwa omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga abalaalise okubasiba.